Yagenze kukola ki? Manyi nayogera kulimba lwagu tujune kati eno story nagikola bulungi nnyo. Mirimu gya kibiina era nno bakitwala simawo bayagategeddeko. Seriaso yakutwala NUP. Bayira kankoso omukisa guno okugamba abaami abakulu abali mu kibiina ky'Ekabowa banna njagala eggwanga lino tusigale nga abantu abakulu bakulu. Njagala eggwanga lino tusigale nga abakulu baki abazeeyi kubanga ensi etale mu bavubuka bayimuse teina gyesobola kukola ki kugenda kyokka ate era ensi etali mu bakulu basupportinga abavubuka era nayo teina gyekola ki gyeraga kati twagala tumanye buli omu lolo ye ebeera ki toyingirira birala abakulu emu nayagala okukulembera abavubuka be banaatuula kuba temulina maanyi gasindika tabanyumira na bifaana naye bane kaada leka ebigambo bisiga abakulu bayina amagezi era omukulu akwata opapu n'agamba kakati bwe tuyita wano bwe tuti tusobola okugguka wano kubanga ono ali wano nze mumanyi because they have experience. Yes. Naye ate abavubuka bw'ogenda okusindika ali ku lujjo gamba kati mukole eki mukube wano kati tusaba buli omu asigale mu leeni ye basajja abakulu ogamba tebakola ki tebanyumira bifaana musajja bamutadde ku screen nembuna ebifo. The more you cry, the more your people continue to die. So rise and free yourself no matter where you are, no matter where you come from. I don't know why. I don't know why. I don't know why the corruption is too much. Yaga, yaga, yaga. Why they price of the electricity is too high. Yaga, yaga, yaga. Why the price of education is too much. Yaga, yaga, yaga. Can't you see human rights violations too much? Listen, see, I would like to communicate about the things that we have to eliminate. Ignorance and poverty to eradicate. They get to children to educate. Yaga, 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 yaga. We are fighting for peace. So listen, my boss. We are living in a time similar to the one of slave trade. This operation is worse than apartheid. The gun is the master and the citizens slave. From nation like family affair. Citizens suffer but they don't care. United forces don't change. All of us must come together as one. United forces don't change. The only way to get the freedom that we need. The only way out. Olutambula mu ba celebrities.